Banangono bamufeze laba heading yayo endagaano yakukanya wakati wenju y'omugenzi Kulanima Ssenjako ne family ya n'amannya agamu tumugategeere. Kakati wano akakulu kakano tukanyiza ne family ya Muyinda okubawa yiika 3 ku kibanja kyaffe ekyeyiweza yiika 9 nga tusigazza yiika 6 era nga ffenna tugenda kwekolera ekyapa mu manya gaffe empapula tuzifunye. Number 1 sooka otunule akalagaano konna kafu. Tebagambye nti ffe bannannyini ttaka tusazeeko ono w'ekibanja no ffe tukkirizanya okubawa naye tumanyi kye bategeeza. Bajja ne bagamba nti ffe jjajja waffe ye nannyini wano ekibanja kyammwe kya yiika 9 mutuweeko yiika 3 mwekolera ekyapa omukaaga gwe mutwala gwe bamusigaza gana bano bakola nga bawaayo ndaba agreement ya bano bataddeko nga 15 August 2020 4 years ago. Ate mbu basooka kwagala kubatwalako 5 ne bakaayana ne bagaa nti kale mba temuweza 5 katwalekere 3 mwekolera ekyapa. Kakati kankubulira amateeka nga sinakubulira oba lwaki omusajja ono tanakwatibwa bano abawandiika. Amateeka gali bwe gati gennyonnyola bulijjo. Mu 1900 mu Uganda oba mu Buganda mwaliwo ekyekango catastrophe oba nefuta ngeri mu Middle East bagiyita. Kakati Buganda negabibwamu ne bagizuula nti yalina obunene bwa Buganda yonna yali ya square miles 16,000 ne bagabibanyaamu wakati ekitundu ekimu gavumenti y'omuzungu n'ekitwala era nga kifugibwa Crown Lands Ordinance eya 1903 ezo nefuuka public land. Ekitundu ekyokubiri nefuuka Mailo ng'egabisabiddwamu ebitundu bibiri. Official Mailo ye Mailo eyaabo abalina ofisi eza waggulu naye nga agibeeramu yeyeyagaliramu kwegamba yali public land yeya Kabaka omulamuzi Katikkiro omulamuzi omuwanika ab'amasaza abamukuba amagombola ne wasigalawo Mailo abo bonna ne bagigabana. Ogenda okwetoolola ng'abagabanyizi nekende endala ezasigaddewo ze bayise Mailo ng'oggyeko n'official Mailo bali 300,000 nga mu 14 around there. Bagamba nti mu Buganda rekodi ezimu ziga nti mwalimu mu kiseera ky'abantu 2,000,000. Abamu bagamba yali 1,000,000 naye whatever it is katugamba nti zali 2,000,000. Ekitegeeza nti 1,000,000 mu 7 approximately tebaafuna ttaka baafuuka abamwomboze mu nsi yaabwe. Tebakikkiriza era ne babonaabona okumala emyaka 20 bwe gyayitawo ne bagamba nti enough is enough. Kaakati katwediime mu 1922 ne beediima. Okwediima kwabwe kwali kugaana kulima pamba. Omuzungu yafuniranga ssente bwe baagaana okulima pamba omuzungu ne kimuluma nga takyafuna ssente ne basaawo akakiiko ne kanoonyereza ne kagamba abantu bonna endagaano tugisazeemu abantu bonna bafune ebyapa. That was option number 1. Bangenda okulaba ng'ekyo kijja banyika kubanga kati bali 1922 mu kiseera ekyo bano abaafuna ebyapa bakyaliwo
nga bakoze Mengo establishment nga Mengo establishment eyo omuzungu mwayita okufuga Buganda ne Uganda ye yali indirect rule instrument nga senga bagati ettaka tukitadde kati bano babagamba nti ate tunafuga ani anatuyamba okufuga ekyo option bagijjawo ne bagamba option endala kati buli muntu kwali tumuwe ekyapa ne bagamba nti ate balina kukiisa mu lukiiko ate kati kitegeeza buli mukiiko bajja kugenda nga buli muntu bamukyapulako manya bonna ab'olukiiko be bali bafunye eki bwe bali bifa ky'emayiro ekyo ne bagamba naye ne bagamba nti omuntu ono okuddamu okulima ppamba alina okuweebwa obwannannyini obwenkomeredde compromise yali mu teeka eryo era 1928 Busuula ne Rujugiro for the first time ow'ekibanja n'aba recognized neligamba nti ow'ekibanja talikwatibwako ow'ekibanja ng'ali ku kibanja kye bw'afa balikisikira abantu be nga ye bw'aba yagadde asobola okukitunda bw'aba yagadde kasita oli ow'ekyapa amuwe kanzu ajja kubeera nakyo senga wabaawo nti gavumenti ya Ssaabasajja eyagala okukozesaawo for public eneemusasulanga omuwendo ogukkirizibwa ate neemufunira wawaabalaga kwega neefuna security of tenure kyasigalako katono okwenkana ng'ow'ekibanja kubanga ng'ow'ekibanja tamukwatako ow'ekyapa muyise wakyaka so si nannyini ttaka nga binaku z'obweta bunnannyini ttaka tewali nannyini ttaka ono ow'ekyapa kati awo for the first time nekulietinga situation nga ettaka lino liriko omuntu ono ate ng'ettaka eryo lirikama ow'ekyapa ali recognize n'etteeka n'ow'ekibanja ali recognize n'etteeka ye yali situation eyo okutuukira ddala mu 1975 era ow'ebibanja n'akola nnyo n'alima ppamba Uganda government efuna sente nyingi nnyo neba nga sente zejja muno esobola n'okusasula nga tegenze Bungereza ne bagaggawala jjukira mu nkaaga mugumu Beni Kiwanuka webeerako prime minister naga nti abantu sente zemwa nyingi nnyo mu Bongere abantu buli Muganda n'agula pikipiki abantu ne bagula mu motoka zezo zosanga ezife ezafiire eyo ze bayitanga mwanyi z'abala ow'ekibanja Busuulu n'enfujo ne bifa bano abaafuna ettaka olw'okuba baafuuka bassemugayaavu banywanga bunywi mwenge na kuzaala abaana bangi abaana bangi bwe bazaala nabo ne banywa nga bagamba nti bakitaffe balina ettaka bajja kutuwa kati bw'obasanga abo bonna bassemugayaavu kati nvunza ze zibaluma naye bwe kyatuuka mu 75 Amini n'agamba nti Busuulu n'Anvujjo mbijjeewo ne Mayiro ngijjeewo ebadde Mayiro ejafuuka liizi ya myaka 94 naye eri conditional tinge zonna ezo Mayiro z'olinako okukyapa ojja zikozesa olina okulaga myaka 5 tozikozeseza kwegamba eri ali bajjeeko eyo situation eyaliwo mu 1995 President Museveni yajja President Museveni bwe yajja n'agamba nti historical injustice ow'ettaka lye Mayiro ekomewo n'agikomyawo n'agamba ne protection y'ow'ettaka ow'ekibanja ekomewo nayo neekomawo kaakati ye article 237 ya constitution sub article 8 kaakati awo olaba obuzibu ow'ekibanja ow'ettaka alina ettaka liri mu ye vests in him mu tenancy tenancy zeziweebwa constitution ziri nnya Mayiro freehold leasehold ne customary naye subsection 8 nekugamba nti okwo kuliko ow'ekibanja ku Mayiro ow'ekibanja ekyo takwatibwako era ekibanja ekyo kyalina kikye constitutional guarantee nolwekyo bano mbagamba bano obwannannyini bwabwe bwa constitutional guarantee
kati President Museveni ng'alaba abantu tebakitegedde bulungi okukinyweza n'ayisa directive we yasooka eya 22 August 2013 emyaka nga 10 egiyise ng'asinziira buyinza bw'omuweebwa constitution article 99 obugamba nti buyinza bwonna executive authority buli mikono gye era yalagira yanyweza constitution ya Uganda yagikuuma yagiimplementinga kati n'agamba nti okay constitution egamba ki mukali ka article kali aka number 2 nti constitution eno etteeka erisinga okukulwa mu Uganda ekintu kyonna ekiri kontana ne article yonna ya constitution eyo kiba kifu n'olwekyo ekintu ekijja nga kikontana ne article eri 237 article 8 egamba nti ow'ekyapa alina security of occupancy takwatibwako kiba invalid kakati kwe kuyisa ng'asinzira buyinza obwo naki executing bwe kiti ow'ekibanja tagobwa ku kibanja kye kubanga kikye constitution emuwadde era ekintu kyonna ekikontana n'obwoccupancy kiba kifune bwe ba court order ng'emugamba nti kuva ku kibanja ekyo eyo court order eba ekontana nani ne constitution ne article 8 emuwa security of occupancy court order eba nfu twabalaba nga president yagaa nti ezo court order bwe ziba ziyise muzitwale wa RDC I take executive committee ya district bagitulemu by involving a minister of lands yajja kumanya ekyokukola kakati eyo order ate order eyokubiri President Museveni nakaifa ababagobako babakwate bavunaanibwa okusiza mateeka akyago babavunaanamu ekintu kyo oba n'ekintu kyo noba wakikugobako oba waddembe okukola bino wabbanga. Number 1, he's a trespasser, criminal trespass. Azze ku kikyo okuteganya. Forceful entry, azze ku kibanja kyo akyenyigako. Forceful entry. Oluusi n'ayino n'ebintu bye malicious damage to property. Oluusi akuwogadde ani threatening violence. Oluusi ayonoonye n'amalaalo ani disturbing peace. Na amateeka amalamangi yugo ago amateeka ago. That is prosecuting according to the law. Agamu kugo gonna waliwo ekyanyiiza juzi omukyala yajja oba bamuweereza awa oli nti omukyala abadde wano oli yazze nti amugoba ku kibanja nti yenna nnyini ttaka omukyala nagende ku polisi owa polisi namugamba nti kati nkukolere ki neŋŋamba senga mukwatako omuntu oyo owa polisi oyo ono bw'abazze nti no bangubye ku ttaka already that is a statement police jakwata naga nti azze ku ttaka si gwe omuyise n'olwekyo that is trespass azze threatening violence oyo mukwata threatening violence azze neyeyingizaako forceful entry nga akola statement eyo ng'anoonya ono w'ettaka ono ng'amukwata ng'amussa mu nkomyo n'ogamba omukyala nti kati nkukolere ki oyo omupolisi akoze bubinyonyi era omukyala oyo musaba yena gyali agende wa RDC zinawulidde buluzi luuma ninga nti naye kino si kituufu kati pulezidenti wano yagamba bakwatibwe in accordance with the law. Kati omukyala kyagenze akwata yani ye polisi yandibadde polisi ng'ekoza statement y'omukyala oyo bulungi kati ng'enoonya oyo omusajja oyo kagwensonyi oyo agoba ow'ekibanja ku kibanja ki kakati ago ge mateeka galina okugobererwa. Pulezidenti yaddamu n'agamba nti bino ebyo bagamba nti no weegule tekiriyo kubanga kino kikyo toyinza kugamba essaawa eno ntino kati weegule essaawa eyo gigula ati ngati yange pulezidenti kyeyagamba tujja kuwa kibanja n'omugamba nti weegule ebyokwegula tebiriimu kyokka babaawo willing buyer willing seller fine ng'aga nti kankitule naye okugamba nti weegule tekiriiyo ekyalo ekitaliyo era ekyobubbi kwe kugaa nti ekibanja ekyo kinene nnyo
kyayika nga bano yika 9 fe tutwale 6 tukulekere 3 tukuwe ekyapa oba katuwe 3 tukulekere 6 mugende mwekolera ekyapa ekyo bubbi kubanga kyange ekyange lwaki okinsalako oyo bubbi bamukwate nga bamusibye mu mulaga ettaka lyayagala okubba bamutwale ku poliisi bagamba nti mu Isirayiri oli yalwalanga lepa nga basibamu gye ng'agamba nti amwanikiriini siri mulongoofu buli muntu awulira nadduka nono bamukwate bamusibemu yole ettaka balise mu kakutiya balisibe bagende nga bawugana mubbi w'ettaka bamutwale ku poliisi bamukwate bamuvunaana okusinziira mu mateeka gano abantu bonna baneighbors bonna bwe bali bakaguni bwe bali kakati sebo laba bano abazzi titukkiriziganyizza tulina yika 9 batubawaddeko 6 tusigaze 3 kati tugaza tubawaddeko 3 tusigaze 6 bababye bano bababba era banoonyeze babakwate number 1 kano ka agreement okalaba kati olaba baba babiri ebiwandiko bibiziho bitransfer batati kati ndoza bano be batransferring bano be bajja okukwatibwa babakwatire ddala kasa ne kopi zino ezagundi bazitaddeko babakwate kubanga labayo bw'obanga ogamba nti no transferring number 1 olina okumuwa mutation forms ezijja okujjako yiika ezo naye mutation forms zisayiningibwa nannyini ttaka kati oyinza otogamba nti mwekole ku kyapa batandikire tebalina kyapa ekyokubiri senga balina ekyapa ekyo bano balina obusobozi obumanya nti kituufu balaba kipapula ebyapa ebiyingire webiri ekituufu ekirala transfer forms zisayiningibwani nga kati bino biraba biri empty bibabodde empty kakati ekitegeeza bano bababbira ddala bubbi kati nga bwe balina evidence nti basayininga nabino ebipapula babiraba kyebamwa nti no laba letter of administration mbu yazifuna emyaka 20 egiyise najja mu 2020 n'amubba ababbi kagamba obutamanya bannange tukoze tutya kasookedde zijja gino emyaka olesatu gigenda kugwamu mbannyonnyola nti bannange tebabakwata bujiga nkubulidde nti President Museveni eri kitula yagikola myaka 10 egiyise kakati lwakuba nti no bano tebanyambako bano abayimbi bandibadde bino babisadda mu nnyimba nga bayimba eddamu lyakyo buli muntu nawimba so tebibakwatako oli yawegira yabulirira mwana we namulambira ebintu bye mwana we naye ne balimba abantu bonna ne bagamba nti so nga si ddamu lyakyo olwo luyimba buyimba ono yayimba bintu bye nabissaamu gati ate eddamu lyakyo ekyo siri eddamu lyakyo nibabimba ebintu ebyo bayimbanga Idi Amin ekkubo semanya eriwa bannayuganda ekiki ne bayimba Obote nti Obote omulango atuwadde semanya kiki ne bamwana ekika ekyembwa n'erinnya Bwete naye kakati ebintu ebikulu President byafulumya ebikwata ku kintu kyawo tewali n'omu ayimbayo luyimba nabano juzi yabayambako ndoza yabawako kasente abo nalaba waliwo omuyimbi yakafuna abaani bagazi kibandisoseddeko kugamba atuyambye kiki kye tumusasulayo katumusasula okumuyamba ku bintu bino eby'ettaka bagamba nti mu Buganda muno mwe muli nze nakizuula omanyi bwe nali nga nakatandika bagamba nti Museveni awadde mayanja ow'ettaka atunde ettaka ly'Abaganda musajja oyo bamuggyeko nalina obuzibu bungi nnyo sebo obumanyi nga nakatani nga sisobola baali bagamba nti sijja nakulastinga wiiki naye neŋŋuma kubanga nsono yampeera ddala ate nga nesiga Katonda nti kyenkola kyamagezi abantu bwe baba nga bangi nga bano bwe bali abangi abebi bangi bamanyi bajja kuwangula kubanga bamanyi nti Katonda ali ku ludda lwabwe era kinakwena so kagenda bweru wa Uganda neneetoloola
nengenda Masindi Soroti ira wati nenetola nesanga teri evictions zineze kisulu zino nendo kamanya nti okay President Museveni akwa esira litade kuganda kubanga we wali evictions ninzija nentandikire Wakiso bangamba nti wano botojja kwogerawo Kaguta Museveni mu Buganda nenjogera Kaguta Museveni abantu kasana bawulira amazima gabafuula abiddembe era kakati tojja kuwulira bano bonna opposition ng'ate baddeyo okuleeta ekittaka mu agenda yaabwe ekyo kati kikomye nti baliddayo okuyimira kadala waga nti ettaka lyamwe balibba no kubanga oba oli abamu kubanga bakimanyi nti kati mwaka 3 nga President amala kabanga nga tayogedde ku byettaka Secretary General wa party nga tayogedde ku byettaka nga nze sizze wano ku radio kugera ku ttaka ate nze bwe njogera ddoboozi siryange ddoboozi lyoli eyatuma nga bwakansomera ku Sande luli kakati si bano eddoboozi eryoli eyantuma ligambye ani tewali kwegula tewali kugamba nti bakusaleko tebasala ku kikyo abo bonna abakikola bakwatibwe kakati bano bonna bakwatibwe uno omusajja waliwo kempulidde mbu omusajja ali ku kyalo ali awo nayogerako naye Ssebuyogi Sam Ssebuyogi naga nti abaza bampita ne baŋŋamba bategeeragane ne tubasalako kakati oyo bakukwata oyo ani his facilities ani era mbu yo omulimu gwe gwakola gwegwo bamuyita accessory before the fact even accessory after the fact kubanga yabaddewo yabikumyemu omulimu bwa facilitating obubbi yabusobosezza okubeerawo naye akwatibwe walaba bino ebyagundi ebyani ono yaliko president prime minister wa Tooro Katikkiro wa Tooro gwe bakwata mu kutta Katulamu tegamba nti yakwata piso natti nedda naye yali eno nga ya facilitating so he was good after the fact even before the fact bano si yatunze si yagabye si yaguze naye yakifacilitating oyo naye bamukwate si bano bonna ndoza ojja kuba ntuusaako tubakwate nabano ne wakuba ne mwawandiika naye kino kifu kino mwakikola mu ignorance tekikola sira ne signature zendaba ne bw'okisoma nga ligotaamu kifu titubawadde tutegeraganya ne tubawa biki bye mutegereza ne biki bye muwadde era mbu kye baakola bali olwafunayo kaziri 3 ne bazitundirawo n'oli yagula mpewo ogula ekifu kino kiba kifu tolina bulamu bwakyo kubanga teeka okubanga eri akimanyiiko kino ekibanja ky'omuntu tekimala gagulwa bwe kityo si mayiro si taito nti bakusalako ekibanja kiba kibanja tomala gakigula nanyini kyo kiri guaranteed mu constitution n'olwekyo abaagula abo baagula mpewo era sengamba n'opportunity okutuuka wano ŋŋendayo ne ttiimu yange ne tubajjako bali ababbi ne bakwatibwa bano ne bazibwa ku kibanja kyabwe kyonna bwe baba bali bazimbyeko ekintu kyonna ennyumba oba olusuku oba kiki basimbyeko emwanyi zifuuka etteeka ligamba bw'ossa fixtures ku ttaka ly'omuntu omulala bifuuka byoyo kwegamba bwe baba nga bazimbyeko ennyumba bagizeeko ki ebyo byoyo nanyini kibanja kakati bino byetaaga kukwatibwako bannange muwulirize nnyo puroguramu eno kubanga mba nyinyonyola ebyo mukama wange President Museveni Ssaabalamuzi byeŋŋamba mbuli abantu be byayisa emyaka 10 egiyise naye kakati abantu bano ababbiddwa obwenkaniddawo waliwo noono gye mbadde ssebo eno mu kwebaza oli kubanga bataddewo session ey'abalina ebizibu by'amataka nentuulamu nempuliza oli omusajja najja n'obusungu nnyo n'agamba nti ettaka lyange kakati nze nfunye eki mu ttaka ŋŋenze nenfunye orders nemugamba nti kiki nti nina abantu 30 oba bansasula nze nja buli omu ampeeme sente tonyo nga $2 million 1.5 bawe ebyapa
kakati nze nfunamu kibutaka nimugamba siru amateeka weegali nemunyonyola amateeka avuddewo nga amateeka kati abantu bajja kumatira singa balaba amazima gajja bafula ab'eddembe so kakati bano ababbiddwa ettaka kitalo nnyo n'ekintu kino kikyagenda mu maaso kubanga n'eri emukono era kye baakola ate bano abeeyita abazzukulu si bazzukulu abo bonna balimba gwe bazzukulu bangeri ki waliwo n'etteeka erya limitation gwe limitation tebaawo ku ttaka oli ne bajja ne bagenda Entebbe ne banoonya microfilm ne banoonya FC ne bagenda mu ki ne bagenda ku blue page ne bajja ne baluka bajjamu ekyapa egyo emyaka emeka etteeka ligamba Limitation Act I think section 5 egamba nti emyaka 5 you can't bring an action for recovery of land. Toyinza kuleeta nti ofuna ettaka n'emyaka wayiseewo 12 ne kati beefula abazzukulu baddayo emyaka 10 nti wano wali waffe oli n'agamba nti ajja mu blue page bannange. Blue page kitegeeza nti oli gwe bali wadde teyalifaako teyali kubisa. Nolwekyo by section 23 of the recent act ekyo kyafa. But there's a principle gye bayita bona vacantia in the administration of the estate. Bona vacantia kitegeeza emyaka bwe giyitawo nga tewali aclaimings ettaka eryo liddayo mu state. Ebyo administrator gye byalina okukola next state byalina okukola era senga lwakuba siina biseera nnyo okutegeera bintu bino mutawukeno naye amateeka weegali agatereeza bona vacantia ebyo byonna ababba kati babba bubbya buli gw'owulira ng'ayogera ku blue page manya nti oyo mubbi. Blue page kitegeeza okuva ku myaka 19 tokolanga kyapa. Blue page si kyapa kintu ekiri awo nti ono yafuna tikiri awo for record nanyini kyo agende akozese survey amuleete basurveyinge bajjemu ekyapa myaka 12 ng'ojja Limitation Act ebintu birina okukoma kakati abo bonna babbi beereere era senga nali nsettolinga nandirese not even tekyetakisa nagenda parliament waliwo etteeka lya limitation waliwo n'etteeka lya destruction of records kuba bino byebakugamba microfilm FC what ezo zonna just records eno page blue page kugamba nti waliwo omuntu eyali agabiddwa ettaka lino emyaka 12 giseewo no even beyond tokyajja for recovery of that land. The principle of bona vacantia emyaka egyo 12 bwe giyitawo nga there is no tewali muntu yenna ayinza okuleeta action for recovery of land then eyo property eddewa edda mu state bona vacantia naye kakati ababbi tubakkiriza ne bagenda oli n'agamba teyali ku blue page oba baakijjawa twavenga ebigambo ebyo nga tetubulira kati bata blue page white page sibaja FC tebamanyi na FC kyekitegeeza kubanga oli tewali banga bajja file cover waliwo muntu mukulu namugwaga yagamba ate kati mailo yafuka etya freehold mailo etizo but bajje batwebuuzeeko fe ba experts gavana bwe yagulanga ettaka kubanga etteeka land eryasooka atali muganda yagambibwa okugula mailo. Kati bano beinvestor abali bazze mu Uganda bakole estates ennene ne bagende wa gavana ettaka lyonna nga teringa obibamanyi baligaba jambu biri ate zizaali forest nga baga eriri arebo lyali miles private mile nga gavana kyakola agenda n'aligula erya mailo ku muganda bwe yaligulanga n'ali converting into freehold freehold olwo n'awaliizi emyaka 9 kati baliwe kati yabba ne bazza ate ne Kenya bo bawanga emyaka 999 abo balike bagundi abo abazungu abo basooka
abakola plantation za coffee nene nnyo nezo za tea eyo Kericho biki baani amanya genda ne like gwe nsinga okumanya bafunanga liza myaka 999 kati ze bafuna mu 1900 bakali n'ekyenda tekinabakwera bwe tubala 999 you can imagine kakati wakati emyaka nga 10 kati bakyalina emyaka ebiranga 8 kugamba nga ejja kuwa investor confidence ni wano waliwo obuzibu wano ab'olukiiko baali bategedde eri Kenya nti abazungu bafuna bino kati ne baba reluctant ne bayisa etteeka nti otali Muganda tagula mayiro balemese kiri ekyali Kenya kati omuzungu eri bagulako n'aliko vertical freehold kati kyofulira bonna abatamanyi mateeka abali eyo mukubalugera ate mayiro yafuuka atya freehold ate nefuuka leasehold banoonya ebyokubba ate ekirala ssebe ekigulu Simon yange genze ne kamaliza na kano Abaganda mbagamba bino eviction zo zikendedde nabano abantu nga bano abajja tujja bakwata ni balina family zaabwe kati zezirese ebizibu abantu balwanira ettaka mu family batingana mu family baterere oli abamu ne bafuna buyika 5 abafamile bonna nga 7 bonna balwanira buyika obutaano ne bagamba wakirika mu katemeteme kati bano ababbi b'ettaka ekyo nga bayingirawo kiringanga kiki ekyo bagiyitaani Lion Jackals Lion bwetta Jackals ziba wali nga zirindira eveewo ezituke zirye kakati n'abantu batulira families ezirwanagana kati byenfuna ennaku zino si evictions zo nga bwe busigaddewo nga buno nga bano ababba bano abatamanyi naye kati ekiriwo bantu aba family zirwanagana n'amataka bagamba toko buyiko obutaano kubanga waliwo bano abali eno ba Jackals abali abalindirira tujja kutunda bw'ofunako kayika akamu ako bwe tukasala asamu buploti oba 30 by 50 ojja kulaba nga miliyoni 3 gajjeewo nga bakubagana mu biyike 10 kakati sebo Buganda esalemu obutebu abaddiira balikolawo era President Museveni kyagana tujja mugasaawo tumwegayirira akole etteeka erigaana okusazaamu obuploti buno sebo oli alina yiika 10 olwokuba yali musajja ayagala okuzaala n'azaala abaana 11 bonna by God's grace kubanga ennaku zo sebo bonna bakula kubanga bonna balina vaccination weziri okuliisa bwekuli abantu banebuze kati 11 bonna bafunye batuuse basajja bakazi bakulu ono afudde kakati bazze kuyiika 10 zino tuzigabane ndabye instance mama waabwe bamugobye ne bwona okunywa kubanga baagala bagabana akantu kano kati bakasazeemu bonna kayika kamu oli bwafuna akamu ne bano bajja kozi babuloka nga bali awo teyemu oyinza ogifunamu miliyoni 10 okifuna sabasala kati bonna basaleesale bannafe abantu banaabeerawo bana babutundutundu buno bwe tulimu bananga okusalaasala kukome ebyapa okulwanagana mu family oba tunaakola tutya kubanga kakati President Museveni kino ekya eviction akirwanyisizza musigaddemu obumirumiru kiwedde naye kakati family balwanagana basalaasala waliwo emu family abasiraamu obusiraamu eddiini emukkiriza okubasanga bwayagala kati buyika ze 3 yazaala abaana simanyi bangamba 2 nga bameka kubanga yali musajja musuubuzi ataddeko obuyumba bwaki bwabapangisa bwagenda eri mu katale eri akayumba akamu akamukyalo omu akokubiri akokusatu kana akakulu ke kamu naye bali bonna bazadde abaana bakuzira bo badduse bagenze eri olwafa tukasaleesalemu tutunde fena tugule era bakasalaasalamu
bamaama baabwe babagoba, bamaama bwe bajja nga bagamba abaana batugobye olwamugoba bwe bati ne basalasalamu emirundi egiweramu tewakyalina kyapa kyogamba nti kiki ekintu kino kibi nnyo. Kaakati mbadde njagala ngende ku kirala nkoze ntya. Lwaki topiki yaffe zijje tutandikirako nga tetukutte ku kirala wekyejja families ziri 20. Kubanga kyemaninyala okunnyonnyola abantu ekizibu kye tulina kaakati ye Mengo establishment. Abantu balina okutegeera Mengo establishment kyali kiki ddala, kubanga buli omuwulira Mengo balina babuulira nti bano ba Mengo establishment be bantu abakola endagaano n'omuzungu ne batwala ettaka lya Buganda lyonna, bo ne batwala ke balina era ne beefunyiza mu busungu. Mengo establishment yasooka yakulirwa omwami gwe bayita Apollo Kaggwa. Mengo establishment nga bonna be beekuniza ettaka bonna nga obuyinza bwabwe bwonna businzira mu ttaka eryo. Kaakati Mengo wakati wa 1900 ne 1966 abaali bagamba nti be ba Uganda families zaali 20 zokka ezaafuga Buganda. Nolwekyo bw'ogamba nti Buganda egaanyi Abaganda bagaanyi, Mengo establishment ekulira Katikkiro, Omulamuzi, Omuwanika, Kabaka, ab'amasaza, ab'amagombolo, ba Mengo establishment abaafuga Buganda okuva mu 1900 okutuuka mu 1966 emyaka 7, kubanga batandika mu ndagaano 1900 naye mabega bagenda mu 1894 ndowoozawo bwe basizaawo Bebichwa ne baformalizinga ebintu byabwe mu kwega emyaka 7 families 20 zezaafuga Uganda formally from 1900 to 1966 but in reality from 1894 to 1966 y'emyaka 7 baafuga ne families zifuga nga 20 nga zifugiramu kuba nti zicontrolling ettaka which is official mile ne private mile nga zigikonja. Kaakati nga bongambe next time nja kunnyonnyola family zino 20 amannya gaazo, abakulu ba family ezo n'engeri gye baafugamu Buganda ne bagigaana okutwala ekifo kikyandifudde okufuga Uganda ne bagibawo nga bo bebafuga ebyabwe kwali kufuga. Kati ffe abeeno bano abakobe ebyaffe tulina ebyaffe kibanja, ebyaffe kusoma nakwekulira kufuna kasente naye balibo bali ebyaffe nga ebyaffe ettaka ebyabwe byali ttaka kukuuma buyinza bwabwe nga bayita mu Mengo establishment atali mwana waani ku bana 20 nga talina waafuna wonna mulimu wonna mu Uganda. Kaakati abo eyo era ye yafuga ye yagenda era nga bwenja okulaga kati awo olokolabe oba kati kano kemwegamba nti waliyo emengo waliyo akantu oba Mengo establishment bano ba Mengo twali tubamanyi ng'omanyi tyani kyamani wa Mengo establishment agikulira yani Ssekabaka Muteesa amuddirira Katikkiro whoever at that time Omulamuzi Omuwanika abalala ab'amasaza bali exufisho ngenda mbalaga abalala ab'amagombola abalala memba b'olukiiko nkaaga nga mubamanyi naye kaakati sebo ba Mengo establishment abali wano Mengo kakati obamanyi nja kukibannyonnyola next time.